wama emikuto egyenkanankana gyemikuto ate okusiimula engalo kuva ku mukuto guno mwenkanonkano nga gwa wakayaayu omusajja nkoko n'omukazi nkoko bagamba kumirya mpisi n'obutonga bugenda onaleeta n'onaleeta yemmere ewera onaalya n'onaalya yemmere egenda onaatoola n'onaatoola yemmere ewooma olwo nze nfuuke nalwanjo oli gwe boogerako alya mu basenze abajja ate ng'emmere bajja nayo mu migugu ntayi mbabuuzaako batayi muliyo mutya yonna gye muwangaayira eyo gye musinziira ate okutugoberera olulasangeye lugulukuta lufaananako ekyuma ekyabali bannaffe bamukwata kiweeweeto ntegeeza musasa kubanga mu butuufu naffe tulutambuza ate nga kyekyo kye tutwalirirwa okukola ow'emirimu gye teyeetereka kizibankalira bulijjo kizirankalira yeewalawala n'akawakata kizirankalira enkaada enzito yeeyugumya omutembo ate mukuba lwekyo kirimambule yajja eddondiro mu kyogero kakati nze nakutte edda nsobyo nfaananeko munnange oli omufumbalanga naawe kwata eyo ekibbuluzi olabe engeri gy'oyinza ate okukuŋŋaanya egya Ssekimbanika kubanga emirimu gibeeranwa muno atutubika omutawo mu nkuuma ntiribiisi eya Nakagongo nga ggwe ate otega enkulembe byebyo byentandise nabyo bifaananyeeko omwaki ng'ogw'endege anti ogw'envubu lwe zirwana lwe gulaba ennaku naye baana bansirwe tebagwa migenekero ekyo kimanyi bulungi ate ssebaana bali baawo be bali wanula agange sijja kwekwasanga mufulumakiro anti yeekwasa ddumi sebwafu bwali bwadda abejeeza omunyago nti ate banjera bannange mulabe banjera ate nga ne namusenga dda efumu akwata lya ng'embe kigwanga mmumbwa ng'amanyi bwegwa kakati nze nzizeewo wano kalinganga kasambu bagamba olusambu olwa nnyoko olukinnimbamu ng'akyaliwo nga ddala naye waali ate sijja kabi nga nnyoko tannakookoola nze munnabusiro saava bosa musisi wano awali akagga wagwana kasumbyo tegankubuulire kubanga era mukenula wasanga embazo bulijjo watera okwetalira afaananako namutale omunyageko enteeze bw'aba yeetalaatala w'aba asanze ekintu kakati nno tuli wano obanga gwe mulundi gwo gusoose okujja ku mukutu guno sooka osubscribing okoonene ku kade kayite notification bell okakase nti buli ekinaatambuliranga wano ojja kubeera mu ssaale oba obeere omu ku abo abayigira wano mu kuyigirizibwa okw'enjawulo mukutu guno olulasangeye era kuliko munnabusiro saava bosa musisinga bulijjo awo nga osubscribinga nga otambula naawe ng'otweyungako tutambulira wamu mu ngeri ya butalekana nga Sonko na Kovu. Kakati nno maliriza okubeeyanjulira olwaleero omutwe gwe twogerako okulaama mu Buganda kintu kikulu nnyo abamu batya okulaama kubanga balina endowooza mu mitwe gyabwe muli nti bwakikubawo bw'ati n'abaako byayogera ng'alaama enkyanga kagwamu nti ennaku zino bakuyita kuggwamu nti kaweddemu oba kaki akaba kaweddemu akabinda obutabinda kaba keerinda bizibu naye ate musale mutere yaziga enjala kiba kirungi bulijjo okweteekerateekera ekijja mu maaso ebimu oyinza obutabimanya tumanya katonda byaleeta naye okulaama kintu kikulu nnyo wano mu buwangwa bwa Buganda ate nedda omuntu yamalanga kulwala n'aba bubi nnyo nga balaba taasulewo taasiibewo taawone n'alyoka alaama naye ate bwe bakizuula nti abantu abamu muntu bw'afa asooka kuziba mumwa bw'aba afa asooka kuziba mumwa ne bagamba kati abantu kabalaame nga balamu teke nga balamu katebule nga tewaliwo wadde akaba kijjanya oba okubajoonyesa mu mibiri gyabwe nga balamu batandike kulaama nga balamu si kumala kulwala ate gundi ali ku kitanda ali bubi era ndowooza owulira n'olugero olugamba nti ndikyogera nfa walumbe asooka kuziba mumwa bwe bakiraba nti kiri kityo muntu si walumbe kumuziba mumwa abeera awo atugendeko nga tatubuulidde mumwa gwazibye ali awo mulwadde muyafa
talina kyasobola kwogera n'emumubuuza kati nekikyukamu ekibeera nti nno omuntu ateekeddwa kulaama nga mulamu. Era njagala okubawa enjawulo ya bino, abamu tebabyawula, abamu baliyita ddaame, ekitali kituufu. Tulina bibiri, ekiraamo ne eddaame. Omukopi oba omuntu wa bulijjo okola kiraamo, ate ye Kabaka akola ddaame. Eno y'enjawulo y'eddaame n'ekiraamo, oba enjawulo y'ekiraamo ku ddaame. Mu buwangwa bwentegera obulungi mwenva naawe mwova andaba ngoberera bwotegeera bwokuliddemu ebyo byanjawulo. Naye ate ensangi zino nkutegeezeza nti abantu abamu tebabyawula, babigattika oba ne babitabulatabula. Nakikuba onaga muleete eddaame bannaye, muleete eddaame. Ate osaba eddaame teriba lya muntu wa bulijjo. Mukopi akola kiraamo, Kabaka akola ddaame. Kakati enjawulo y'ebibiri ebyo, embeera eyo yonna gye tuyitamu ey'okulambika by'oyagala bikolebwe nga gwe ovudde mu nsi, kye tuyita okukola ekiraamo. Era singa bakubuuza nti okulaama kyeki oba okukola ekiraamo kyeki, kuba kulambika bintu nga bw'obyagala bikolebwe oba bikukolerwe ng'ovudde mu nsi, birambikibwe obirambika nga bw'oyagala bikolebwe nga gwe ovudde mu nsi. Kiwoba ofudde olina ky'oyagala kibeere nga kiba kityo, kwe tuyita okulaama. Era oluusi tukiyita okulaaliza enkonyogo. Kikulu nnyo. Kale ng'onoolaaliza enkonyogo, nazzikuno omuntu yasookanga n'ayita abantu be, baganda be, oluusi ne banywanyi be beyeesiga, ab'ezzizi ntegeeza ab'emmizi ennyo, ab'oku lusegere. Naye omuntu yabanga akola ekiraamo ng'anaalaama, ebiseera ebisinga omukyala n'abaana tebaabeerangawo. Weetegereze na kino, obadde okimanyi nti ekiraamo baakikoleranga ku muliraano. Ensi nga tennaba kuggwaamu bwesigwa n'obuntu bulamu, ekiraamo wakikoleranga wa muliraanwawo, ku muliraano. Era muliraanwa ye yasinganga okumanya ebyama by'omugenzi nga ajja n'abitotola, kubanga baakikoleranga ku muliraano. Naye kati ensi weetuuse wano abantu bakanudde amaaso bafunguka obubuga olw'ebintu, kati obwesigwa bugenda bugwa mu bantu n'obwesige butono. Kale kyova olaba nti embeera tekyalabika. Abamu bakola na butambi, kati neyeetunuzaamu kamera n'akola n'alama. Tujja kukkiriza kubanga gwe mulembe. Bagamba enswa bw'ekyusa amaaso ng'okyusa envubo. Naye omuntu asooka neyeyogerako amannya ge gonna ge bamanyi n'ago ge batamanyi, n'alambika bulungi obuzaale bwe, ng'alaga bajjajjaabe, n'alagira ddala okubya ddala ku nju kutuuka ku kasolya, ne ku ludda lwa nnyina n'akola ekintu kye kimu, n'alambika bulungi emyaka gye ku nsi, n'attotola bulungi obuvunaanyizibwa bwe bwayiseemu ku nsi, n'alambika bulungi eby'obugagga bye byonna ku nsi nga taleseeyo na kimu, n'alambika bulungi abaana be bonna bazadde mu nsi, abo abamanyiddwa n'abo abatamanyiddwa. Kubanga omusajja atambula, musajja era temugamba musajja tayenda, atambula, bamutambuza, ekitegeeza gy'atambulira eyo asobola okuba nga nayo yazaalayo era alinayo abaana. Abo bonna abaana bw'aba awandiika obanga alaama, alaga abaana abo bonna, abalambika, abateeka mu kiraamo, omwana wange gundi ne gundi egindi, bonna abalaga, bonna bazadde bamanyi, be bamanyi ne be batamanyi.
n'alaga ebyobugagga byonna ku nsi bakazi be. Kakati n'alyoka ayogera ti njagala omwana wange gundi, n'amusaako omulaka era n'essira ng'amukkaatiriza erinnya gwe njagala abeere omusika wange. N'amwogera, bano bateze amatu bawulira balaba. Era ekiraamo akikola nga tatamidde, wabanga anywamu ku mwenge. Kubanga bayinza okwekwasa nti ate yali ataddemu ku mwenge, omulangira Sega mwenge. Omuntu akola ekiraamo alina okuba nga ategeera bulungi, nga tanywedde. Kale bw'alambika ebyo byonna ebintu bye ku nsi, n'alaga omusika gw'ayagala abeeremu, n'alaga n'engeri gy'agabanyamu ebyobugagga bye ye yennyini. Oba alina ekibanja kye ekyennalusugga ng'ayagala kukiwa mwana we omuto asemberayo ddala, ekyo nakyo n'akyogera. Awo kati ekyo kye kiraamo era y'engeri gye kikolebwamu kuva dda. Sigenda kusukkawo oba kusingako awo ku nsonga ekwatagana n'okukola ekiraamo. Kasita mbalaze ebigobererwa oba ebintu ebikulu. Wanaaba ku kyototegedde wendi nze mbaawo ng'ekibuga ekikuma empiiri, ng'onzirira ng'okimbuuza ng'ate nyongera nakyo okukitaanya. Ndi ku 0781 eyo eri ku WhatsApp. Yitirako ate tuwaye obeeko ky'obuuza oddibwemu omanye. Nawandika ebitabo Olulasange kya mitwalo 10, effumbekero ly'ebisoko bya Ssengule 2022 weekiri kya mitwalo 3, Bassekabaka b'ensi Muwawa kya mitwalo 3 nakyo weekiri, Olulimi Oluganda n'ebigunjiddwa ku mulembe Omutebi ogwokubiri nakyo kya mitwalo 3 weekiri. Mbasaba mugule ku bitabo ebyo, mutambule n'okumanya, mwekumire mu kumanya, bulijjo noonya okumanya. Yita ku 0785999343. Eyo yokka. Abali ebweru tekako +256 781599343 eri ku WhatsApp bategezezaako. Naye ng'omukutu guno sharinga video eno bambi togiraba wekka, giweeko ne munnaffe naye ajje ate asubscribinge yegatte ku mukutu guno, kubanga si weetuuse olina okubaako n'omukutu woyigira ebintu eby'ensonga. Kale mubeere bulungi, mwelaba tunadamu.